Laba ensonga za Don Asia Sheila Price Mama Black Man zikutte wansi ne waggulu Ebyama bivuddeyo byonna bikuleetedde maaso obunyuma obyalabiddeko Jeya Walda naye mukuleetedde ate nga kwotadde ne house manager eya surprise nze maama we ng'ava ku kyeyo mwana gwe n'akuba enduulu byonna bikuleetedde maaso awo naye nga wasuza otyasibye gwe n'omulungi ampuliriza Channel Media Koli subscribe for more updates like share and comment welabile kunyiga notification bell obenga notified lwenteka video empya ngenda kutandikira kwa client gwe nagenze n'ekima ku airport awo nga bw'omulaba bambi gyabadde ssanyu jerere ate nno nze nkujjukiza ku airport pick up services zaffe tukuweerako n'ekimuli mwattu nga tujja okukima ku airport ne tukuwa ekimuli nga bw'okiraba nga tugenda ntele ku airport okunona client waffe enkuba nno ng'efudde embeeta ng'etonya okukamala nga bw'okiwulira ne tumutwalira ekimuli awo nga nkikutte neekwatawo ne ka video era nga bw'olaba enkuba ng'etukuba bubi nnyo naye nga tulina okugenda okukima client waffe asange nga twatuuse dda ne tugenda ne tumulindirira teyaluddewo bambi naye n'atuuka kyake tebyamutawaanyiza n'atuuka nga bw'omulabaawo nga musanyufu muzibu ne muwa ekimuli kye yadde takisuubira kuliko ne free wifi tukutera ku wifi n'obeera ku TikTok ng'oscrollinga ng'ogenda ku internet yonna yonna gy'oyagadde oyogera n'abantu bo byonna tubikolako ate nga tukuwa ne snacks ez'okuliira mu motoka mu lugendo ng'otukutwala ewaka services zaffe nnungi nnyo ddala era nnyongera okwebaza bonna ba clients bange abampagira client otwadde tumutwala Jinja ate nga n'ekirala client tubaira tuyina okumubikka kubanga okukuuma privacy si buli omuntu ayagala ebintu by'okumutimba ku mitimbagano tulina okubika face ye era nga bw'okiraba tusobole okubeera nga tukweka privacy ye munnange ne mukwatirako ebintu ne muvugirako akagaali ne tugenda ne tubiteeka mu mmotoka era nga bw'obiraba bwe tutyo ne twolekera awo nno twabadde mu lugendo nga tugenda tunyumya anyumizaamu batya ng'ekyeyo bwe kitambudde so nate nga n'ekiraba oba ng'oli eyo ng'owulira ng'oyagala okutunyumizaako ennyumba bw'ogisanze oba ekyeyo bw'okisanze oba yonna gy'ova emboozi ng'oyagala okutuwaako emboozi era mune tuba tusobola obikwata ku kamera ne tuleeta ne tusharingako waneeno ne bannaffe naye nga kubeera kwagalako tekibeera kikake oba tebibeera byampaka kubeera kwagalako kasita obeera nga otubuulidde bwe tutyo nga tuli mu lugendo tugenda netuuka mu mabira era nga bw'olaba bwe tutyawo nga tutuuse ku River Nile Bridge era nga bw'olaba ne tugenda paka waka twasanze mami taliiwo ne bagenda ne bamukima banaye mami yasanyuse mami yakubya akaluulu yabadde takisuubira yasanyuse gwe naye n'asobola okutegeera essanyu lya maama gwe asobola okutubuulira aba gwasobola okuimagininga ekyabadde awo banaye mami yasanyuse naye nga nkozezaako emabega katono twadde tetunatuuka waka twagenze ku dduuka ne tugula ebintu ne tubiteeka mu mmotoka ne tugenda nabyo ewaka era awo nga tubijjayo gye twasoose okuwa mami ne tubijjayo nga tamanyi kigenda mu maaso tatutegeera kulwamaze ne tumukubako surprise ya muwala we bannange yakubye akaluulu kankoleko olira akaluulu mami ke yakubye ate munnange gwe wenna eyandiyagadde okubeera nga ate otusapootinga obeere nga weewulira kuba nawe
Ebintu byatambudde era awo nno nga tuvuddeyo butereevu bulungi nnyo n'essanyu ejjereere. Nnyongera okubaza abakiranti bange abampagira, nsaba Katonda bawe kye musinga okwagala, ate nga gwe nno yenna ali eyo tiimu after Ramadan. Tulina Ramadan discount, oba ogenda kisibo nga kiwedde, oba ogenda after Eid, oba ogenda mwezi gujja munaye jangu obukinge nga tukyali mu kisiibo nga tukyalinawo Ramadan discount. Ate era nga nnyongera n'okujjukiza ntuzuula omwagalwa gwe naina omwagalwawo ng'akubuzaabuza tokyamutegeera, akulimbalimba olowooza oli omukumbe muli bangi. Munnange twesige namba y'essimu yiyo ku screen yaffe inbox nga tukuzuulire omwagalwa ove mu kubuzaabuzibwa. N'ekirala tusiba ebirabo ebimuli bya ssente awo nga nekutonoka vidiyo nga tukyali mu lugendo tuddayo waka. Tusiba ebirabo bya ssente, ebimuli bya ssente, ebirabo by'oku mikolo ng'okwanjula, nika, okukyala n'ebirala binnyo. Tukola surprise ne delivery. Munnange twesige, tuli beesigwa, tulina services nnungi, tojja kwejjusa. Atuyongera obutereevu wa Don Asia ne Sheila Price Mama Black Man. Olabe engeri Ebyama gye byavuddeyo. Don Asia ye tawulira. Njagala obeere nga yalabirako ate oluvannyuma tusembiyo gyali ewalda weewulirire biki byayogedde. Nakone kamane kadda mu inbox. Gezo yise erinnya lyange mukama. Gwe Sheila Price Mama Black Man. Kamalaya ke Kampala akaali ketunda akafunira olubuto mu bbaala. N'akasitula n'akatwala e Dubai n'akateeka mu partition. Sente ze yafera we zaggwawo akasajjako ne kadda ne katandika okusiraanira wano e Kawempe. N'osigala e Dubai ng'oli mu partition n'otandika okwetunda bakalo wafuna omulimu mu dduuka ly'obwa Adidas. Oli kamalaya akawedde emirembe e Dubai waliwo eryamu. Gwe Sheila Price Mama Black Man, that's you. And if the world and the public tebakumanyi, that's you. Ate nga sinaba kubanga information yekukuba njijja ku source. Kino njagala nkikubulire mu capital letters. Tata w'omwana wo nga yakakukwana yali mugagga nnyo. Akwakavubuka. Akaddugala ng'embalakaso z'omukazi eyakatandika okukwata mu kizigo. What happened? Kijja kityo okubanga omusajja yalina ssente empya n'enkadde yakusitula n'akutwala e Dubai n'otuuka okuzaala ng'oli Dubai okubanga takyasobola kulabirira mwana wo. And why are you not proud kuba taata w'omwana wo nga yakuyamba n'akuyolayola n'akujja mu bbaala bw'e Kawempe n'akutwala e Dubai? Wanje osanga ng'omuntu ng'alina information ejja kumanyiko ng'okimanyi bulungi, it is a bitter truth. N'odda mu inbox ye toddangamu okumumanyiira n'obulamu bwo bwonna. Sheila Price manye ennaku yo. Nze Asia ayogera naawe nali nfumbira mu bufumbo ewange gye nazaala abaana babiri ensibe mmanyi kuba be nnina omugenzi n'aliko banzijja ewaka. Kati gwe kamalaya ke bajja mu bbaala. Gwe naawe oveeyo oyasamire nze gwe Sheila Price manye ennaku yo. Tondeetako nze olwo olubiri lw'otetenkanya obutetenkanya okulabika eri abantu. Nze nkubuulidde. Siwambona kukula okuba kati kafunye platform kona kati kagenda ku Facebook ne kajja obufaananyi bonna waliwo ekaali kaddugaliranga enziro nga konna obumwa n'ennyindo obukalinga emmese mu ssonso gye bakubye oluyi oba gye bateze ku mutego. Kalowooza kajjayo information yonna. Njirina gwe nsobola okukuba. Nsobola okupostinga obufaananyi bwo n'ekabbaako nga weena otunulanga oba kaki ngoba akazika akato. Nze Sheila Price muba olina okumanyirira ku app kuno nze nzijaamu. Ogenda kuntiisatiisa nakyo. Komera nti sisulangayo oba. Mbogezo oyise erinnya lyange mukama olabe ndiyisizaamu. Ye nga ddiro wali ondagidde nze bandagira. Olagiraani gwe olagiraani. Oli wano Kampala otambulira mu kimaaka X. Emmotoka nkola nkadde. Mujembazikako ku mmotoka yange.
kubanga nze amaalo sigalina oba engeri gye nafuna ku ssente nga nkyali muto. Eyabba ne excitement ne arrivalism sibiriimu ebyo nze Asia waabwe. Mbukati kaagala kukwekera mbukole okuba kakoze erinnya mwensi erowooze nti munnange ka proud mother kaagala omwana waako simanyi biki. Lwaki taata w'omwana wamusuulawo olowooza ye talumwa okubanga otijjisa omwana n'obusajja obulala obutamuzaala ate nga ye yakuyamba n'akuwonya ennaku y'okwetunda e Uganda n'akutwala e Dubai n'akuteka mu kapetition akasente ke konna konna ke yafera ne mukalya ne kaggwawo walaba omusajja sente zimuweddeko n'otandika okwekuba ebyo by'ogamba abantu togumiikiriza nnoba n'okatunuulira nga keeyogeza n'obula okuyita mu ssimu ogenda okakuba oluyi kazibe obumwa. Don Asia takomyawo tatya biduduma era tatya na police kuba yali asibiddwako nti era yali asuzeeyoko kati Sheila Price ntalina kyagenda mutiisatiisa okuleka mbu asooka agule gain booster alabirira omwana we wabanga tali ready kubeera nti omwana we avumibwa amuleke mu gallery si ye yakola app okubeera nti ayagalako mirembe myereere kwegamba bannange omukazi ono nze simanyi kyayagala oba abeera munomo senseze simanyi nakumanya naye nga njagala bwewulirireko ebiddako ate oluvannyuma tubeere nga tweyongerayo. Osooka anoonye gain booster. Wano omunafu topositinga mwana wo nkiddamu. Bw'oba okimanyi nti oli munafu topositinga mwana wo. Bw'oba okimanyi nti gwe tosobola kugumiikiriza by'ogenda kuwulira ku social media, please do not post your kids. Muleke abaana bammwe mugalale musigaze emirembe ku app kuno. Naye byamugenda okutupostingira obwana bwe mutetenkanya obutetenkanya tugenda kuboogerako nze mbabuulidde. Oba wakula toyina bakadde bo oba wakula toyina kito tunyumiza ffe ennaku yo wano tubeera ku social media si gwe yakola app eno okwagala ekubeerere ya mirembe ebbanga lyonna. Abantu abamu nabako basina na budde obumentioninga amannya gaabwe. Unoonya kuntulendingirako wano buli gwe ndogerako omuwanika ne muteeka waggulu naye okumanya siri wa bulijjo bamala ne bawanika waggulu ne bagwa. Olowooza nti osinga mu na 256 erinnya lyayuna ku app kuno. Olowooza nti osinga kiwulenge ando nze twali muntu antiisatiisa ku eno app kino kankibabuulire mullo. Oba manya akaandako kabisigaza akaandako mu galale. Oba temwalya bulungi nga muli mbuto. Simanyi. Ngena kisinzira n'ensigo y'omusajja g'ozaddemu. Aina we bulemu mulungi mululwe. Don Asia takomyawo yongera okukatiza ndi gwe nawe n'oba okimanyi omwana we alina akamogo tanyuma kutunulako otomupositinga mulikeeyo mu gallery naye nga mazima ddala n'omukazi nze simanyi nakumanya oba abeera afaaki oba naye nga kyo kyamanyikibwa dda nti omukazi otayagala muntu amusinga bulungi amusinga kwambala amusinga bbeeyi abeera agenda kuwalana paka kuwulira bubi weerabireko ebisembyo ate toyongereyo okujja aliya walda. Nabagamba bino bya mugambo kikidoni kyeyerusa kikwagala kibeere bulungi obulungi tebabugula olaba n'abalina ssente bagezaako okutetenkanya naye wapi okujjako ng'omuntu agenze n'akola sajali n'akyusa akafeesi akamulinga emmese neefuuka nga feesi y'embwa. Naye simanyi oba amagulu bagongerako zino entumbwe ne zigejja simanyi. Simanyi munnange emirala bulabe. Nyabo ujja munkwateko naguddi waabwe. Awamutima omunafu jja omwana ku social media. Jo mwana ku social media ya muddalo ne mutandika okulimbalimba abantu mwe muli bakitalo mu show busy simanyi biki nga n'okupostinga abaana bamwe nga beebase mumala kubeera mu zi hotels ennene we mutuuka wano Uganda tosobola na kupostingako background omwana wo mwazanyira tosobola na kupostingako environment gy'owangaliramu e Kampala ne muddeyo okulimbalimba ensi
ate nga muli just basireyaza batalina nakiddako mukyali mu bulamu bwakwetetenkanya mulekerawo okupretendinga obulamu. Nze nabako wambwa mmwe kyova olaba mbogerako nga seesise namu. Gwe weena wenna akimanyi bulungi nti omwana wo tanyuma bantu kulabako alina akamugo mukweka abaana nga ffe twakweka abaffe. Yanza nagudi omukazi Don Asia olimwa ye nga ye taliiga ne bwaligezaako okuloza kukomera emirundi n'emirundi simanyi nti oba aliiga. Jali awalda ngena kwa muleta mpati eddako naye nga nyongera okubaza bulala video yange to the end nolabula nga tobuskipinze mukawa ndi musimu era nsaba Katonda akwekyusinga okwagala nyongera okujjukisa ntuzuula omwagalawo tukola surprise delivery tulina airport pickup ate nga tulina ne discount services zaffe ennungi tusiba ebyomuli bya ssente nga kutadde n'ebyokumikolo. Channel Media Quality